Tukiza uwaje tuvudde ne waawe tutuuse naye neighbor wange mwami Kiwaana netuva mu Gweta Mbende yakoze interpretation yakoze okutaputa otategedde nga yakutegeera yekka ffe yatuzingidde mutumanyire wamu ate nga tuli ku sheno tutambule nga family tetusobola kugenda mu kuteekateeka transition ya Zimula kukwasa Kasirye buyinza enkya Kasirye n'akwasa Zimula buyinza kyo si kye twalowoozaako ne bannayuganda si kye balindiridde balindirirayo munnayuganda omu atabadde president kumukwasa buyinza ng'abadde president yamukwasa titwagala kumuneemenga nti gundi oba gundi yenna kyemwagala change of face definitely nga tewaliiwo kasamba tuko muhozi wajja ebeera transition whatever ayinza okuba muhozi ayinza okuba nze ayinza okuba Kiwanda oba Munyago tabyagala senior citizen kimumala now ekyokugamba nti mwai 7 kuno leka je ng'akyusizza ku linnya yeetebwa Habulwa olunaku olulala je ng'amanya tegali mu order yaliwo omwaka ogwedde tugambe nti transition eri mu ndagaano ekyo tuba tunafuyiziddwa nnyo tuba tugenze kukola omulimu olwedde omuntu gwe yeekolera edda tugamba ddi bannayuganda lye bali paradingako awantu nga bagenza okulaba obukulembeze obupya n'omukulembeze omupya omukulembeze omukadde ng'akwasa omupya nga tewaliwo obusambattuko kyemulindiridde kyemwagala kyetulindiridde naye era nga bennagambye omukulu bw'abanga sikyayagala okulaba nga ye alina kyalowooza nga ye peaceful transition presidential transition anyway asobola okugenda n'ekyo naye ebyafaayo biyinza okutujajinga bubi ekirala mwami Romushana atukoze bulungi nnyo ku byafaayo nga bwe namusiimye edda naye emmundu DP tegendangako mu nsiko kukwata mundu nga DP member wa DP ayinza okuba nga yagenda naye nga teyali resolution ya DPT mwami Kayiira genda okwate mundu n'ebiringa era ffe tetukkiriza nnyo mu buyinza bwa kuyiwa musaayi teyo leka tuteyo abantu emitwalo ebiri tutwale obuyinza eyo si nkola ya DP kuva mabega era mwami Mao bw'abanga yagenda mu ndagaano nga mwami Museveni alowooza nti eri wayinza okubeera yakabinja k'emmundu ate ono n'akayinfluencinga leka tumwasilansingire wano ndagaano si yaffe yani eyo yababiri eya DP tetekwa kubeera mu mmundu anyway ffe tugamba nti ebyokulonda mu Uganda bibi nange kennyini okuwaguza okubeera ssentebe wa disitulikiti ebyafaayo byange obimanyi n'ogenda mu kkooti emirundi okuva mu kkooti esooka paka mu court of appeal ekituufu nga weekiri niyo abatugenda bakiraba n'otambulira omusango emyaka ebiri okyabanja lulingi mu kkooti si byangu enkola si bweteka okufaanana tugamba nti n'engeri y'ebyokulonda nyina omwami gwe nafuganya naye tuno tubadde Kasanda nga bwe twatuuka mu budde bw'okulonda abawagizi be bamugamba nti katuteeketeeke abakuumi b'akalulu abeera nnyo Bungereza eyo nagamba ate ekyo kyaki bale nga bagwa mulimu gwa electoral commission fuuko ffe tugumaze ogw'okunoonya akalulu electoral commission yeetekwa okukalabirira okukabala okukalabirira ate yo munoonyaayo ki era ebyavaayo tebyali birungi n'olwekyo nga nsiibula twetaaga okulaba ku ggwanga lino nga buli muntu musanyufu oba leero oba enkya yendagaano electoral reforms dialoguing peaceful presidential transaction transition n'ebiringa ebyo bannakasanda ne Mubende tulina ekirwadde naye tutambula so far we tutuuse boda twazigabye olwaleero zonna awatali kawakulizo zezakwatibwa ngenda kusomeza boda 17 18 ne 19 tuziddiza abanyinizo tumaze okukkiriziganya ne security ye Kasanda nti ab'emmere abatambuza emmere ey'abantu ey'ebisolo n'emigugu emirala batambuze tufunye ambulance 9 okuyambako okufeffetta buli katundu mu district vans ezigenda okutambuza abastaff abagenda okusomesa abasawo n'abalinga abo 5 tuzirina supplementary ya milioni 305 executive yange egiyisizza olwaleero n'olwekyo
Ebola yekabire kama wapero mukisa ye mwami Kasirye Zimula fo ekyali usimanyi fo tupakasa tukola ku luguudo lwa Ssaabasajja Kabaka Njagala Road opposite KCC muje mutukyalireko. Honorable Mubarak